Abalabi bange abalungi olunaku olwaleero pulogulaamu ya Sebaso taasa omwoyo nsazeewo ngikole live olw'ensonga nti olw'omulamwa gwe tugenda okwogerako. Mwenna abali eyo mbeebaza okubanga mulabanga pulogulaamu eno abadde nga bankubira amasemo nga pulogulaamu kweri kati leero tuli butoola weebeera nga weeteekateeka bulungi ennamba z'essimu tokuba ndowooza ku ziri ate eza bulijjo leero ogenda kuba ku ya studio osobola okubanga onfuna eziri zigenda kubeerawo bajja kubanga baziteekawo nazo okuba nti olw'omulamwa gw'olwaleero osobola okuba nti okola ekyo kyetugenda okubanga tusabye nate naye olwaleero tugenda kubanga tukuba namba ya studio amanya ndi Maishara mu Queen Mother mami w'abalungi second last born wa maama inna lillahi wa inna lillahi rajiuna Allah kumpeera ekyomolo eky'emirembe n'abo bonna abatuva ku maaso Allah balamuze kisa abawejjana Firdaus. Olunaku olwaleero nkyaddeko nfunyeko omugenyi waffe era nga ye Sheikh nga ye Dr. Sheikh Mayambala Hassan okuva mu Sabalu Islamic Dawa Group of Uganda ng'agenda kubanga atutaanya ku nsonga zitugenda okubanga twogerako olunaku olwaleero. Mukwano gwange omulungi nga kimanyi tuli mu mwezi gwa Ramadan, omwezi Quran mwe yakkira, omwezi abantu mwe beenenyeza ne basonyibwa olw'ebyo babeera bakoze. Y'ensonga lwaki olunaku olwaleero nsazeewo ngikole live olw'ensonga nti tugenda tutambulira ku mulamwa gw'okuyamba. Okuyamba kuno mwe basinga tuwaayo nnyo mu mwezi gw'ekisiibo nga tusuubulula abantu era nga navuddeyo abadde bala social media zange ez'enjawulo nga nazze n'omulamwa ogw'okuyamba abaana abato bano nga basinga bamulekwa. Essomero lye balimu terimanyikiddwa nnyo nga ssomero nno ly'Abasiraamu kuba amasomero g'Abasiraamu gafiibwako nnyo mu kusuubulula oba mu kubasuubulula n'abawaayo bawanya amasomero g'Abasiraamu naye nga tulina abaana abali mu masomero agatali g'Abasiraamu nga n'abasinga ku bo bamulekwa wabula nga tebafiirwako nnyo mu myezi nga gino essimu bazitandise naye mbadde ngambye tuwe ya studio olunaku olwaleero eya Save a Soul tujja kubanga tuteekako kasente kubanga tuzze kusaba buyambi okusobola okusuubulula abaana abo. Shey nkwaniriza mu studio za Star TV. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كله ولك الحمد ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره لك الحمد إنك على كل شيء قدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام abatulaba mwenna ku munyenye y'eggwanga Star TV tubaaniriza era n'abali saawa zino abali bize mu kulya futaali namwe tubaagaliza futaali ennungi. Amiina. Ffe tuli basuubulukirawo era tuwumulamu katini nnyo nga bamanyi tugenze ku nnaku lwendo lw'amazzi ate tumale tukomewo naye tukyatambula eddakiika tusuubuluke leero omanyi kati ennaku zino zakyukamu tusuubulukemu ddakiika 7. Shey kuyisa mu studio olunaku olwaleero nga tuli mu pulogulaamu yaffe eno bagiyita Save a Soul taasa omwoyo era nga gye gimu leero emyoyo njagala okuseevinga gy'emyoyo gy'abaana ddala abali mu masomero agatali ga Busiraamu wabula nga abamu tebabafaako nnyo osanga omwana nga yeewuddeyo kacyapati ke neyeefaako nga ye naye ng'ali mu kisulo olw'okuba ayagala eddiini ye asobole okukola ki asobole okusiiba ne ŋŋamba lwaki sivaayo ku lw'abaana bano ne ŋŋamba kankole kye nsobola n'abantu bankwasaganyizeeko era nga ngenda kwebaza abantu mwenna abasobodde okunkwasaganyizako nsobole okuba nga nsuubulula abaana bano era ne nteekawo omulamwa ddala abantu abalina bakadde baffe abatuva ku maaso tuweeyo ku lw'abakadde baffe abo abaafa oba mikwano gyaffe oba omuntu yenna nga yafa n'ogamba ku lwa maama wange ku lwa mukwano gwange ku lwa gundi wange kampeeyo abaana bano bafune kukola ki ekyokusuubulukirako. Bismillahi rahmani rahim. Okusookera ddala kantwala omukisa guno okwebaza management ya Star TV omukisa guno gwe batuwa ne tubaako ebigambo bye tubuulira ensi eno ate nga
bizza obujja era emyoyo gy'abantu oba oliawo nga lyeddagala lyabwe kubanga bw'otunuulira society olwaleero ensi yonna okutwaliza awamu si Uganda yokka abantu emitima gyafa abantu bonna bafu naye munzikirize olw'obudde ntambulire ku bigambo bya mukama waffe nabbi sallallahu alaihi wa alihi wasallama bye yatukuutira mu mwezi guno ogw'ekitiibwa ogwa Ramadan akatono ennyo hajati Sharam, yes. Okusookera ddala abatulaba waliyo n'abatuwuliriza kati nga tebatuliiko yes. nga bali mu kulya naye nga TV bagiteze batuwuliriza mwenna gye muli kansooke mbanyonyoleko akantu katono nnyo mu seconds nga 2 Katonda tabaraka wa taala ekisiibo omwezi gwa Ramadhan linnya lya Mungu abantu abadde batamanyi nti gegamu ku mannya ga Allah era kyovula batetukkirizibwa kuyita Ramadhan plain n'ogamba nti Ramadhan leero ampiseemu tugamba nti at least ossaako omwezi ogwa Ramadhan tokkirizibwa kwogera Ramadhan plain kyokka tokkirizibwa era bw'okyogera waliwo omutango gwowa olina okuwa fine kubanga nabbi yagamba nti ismu min asma'illah ekigambo Ramadhan ekyo kyolaba linnya mu mannya ga Allah subhanahu wa ta'ala Katonda tabaraka wa ta'ala yakwata mu mannya ge n'atuuma omwezi guno nga kitegeeza ki ekigambo Ramadhan kiva mu nnyukuta 3 Ramadha kitegeeza kwokya abatulaba nga bw'onookwata kasasiro n'obaako omukuŋŋaanyiriza oba ebintu byonna byeyagala okwokya n'obikumako akabiriiti ofuba okulaba ng'obikyusakyusa ebintu ebyo bikole ki biggwewo byonna kakati ekigambo Ramadha mwe kiva kwokya lwaki Katonda yatuuma omwezi guno kwokya yayagala gwe weeyokye oyonoone oyokye kwegamba emize emibi n'empisa embi nga bwe weeyisa mu kisiibo olwaleero mu kisiibo Katonda bw'ayagala obeere ebbanga lyonna kubanga naawe okakasizza nti mbadde njokya kati okakasa nti ebintu bino biyidde tebyakonye kwe kulabanga ekisiibo kiweddeko ng'ozzeeyo mu mize emibi obadde osaddaaka mu kisiibo era buli bw'owulira wonna omuntu tasibaamu agamba nti kampeeyo kubanga mulimu okubeera nga ofunamu empeera so Allah tabaraka wa taala bw'atyo bwe yakwagala ebbanga lyonna nti towa mu kisiibo kyokka kino ekisiibo kiba kikutadde mu training oli mu kwokya yiga okugaba gaba yamba weeyise bulungi towemula tokola ki buli muze gwonna gw'omanyi nti Allah tabaraka wa taala tagwagala ayagala ogwokyeze mu kisiibo kino era abamanyi abasinga abatuwandiikira ebitabo ebinene batugamba nga hadithi bazijja ku mukama waffe nti bw'olabanga ekisiibo kiwedde noddayo abamu batandika nga n'enkyayidi ne bakuba amasimu nga bazza shayatini zaabwe kubanga gwe wennyini ogambe nti shayitaani zisibibwa mu kisiibo kati kuzimu ku shayatini oba sitaani kube bantu bemuyinako ewaka kubanga bw'ogoba omunno ng'obadde obeera naye waka ebbanga lyonna kitegeeza oba omutadde mu sitaani kakati atozza waaki kitegeeza nabbi yagamba nti bw'olabanga emize ogizzeemu gy'obadde okola ekisiibo kyo Katonda aba teyakikkiriza kubanga twagala tukulabe ng'ekisiibo kiwedde nga bw'obadde weeyisa mu kisiibo bw'otyo Katonda ebbanga lyonna bw'akwagala mu bigambo ebimu mukama waffe Hajati Mai bye yatugamba mu kubeera nga tukola mu kisiibo kino khutuba gye yasoma ng'ayingidde omwezi gwa Ramadhan yagamba nti watasaddaqu yagamba nti ala fuqaraikum bannange mubeerenga muwaayo eri nga tunagenda kuwaayo kuba mbadde njagala osobola okunyonyoka awantu wano oyogedde ku linnya lya Ramadhan omwezi gwa Ramadhan tebagwogera nga linnya Ramadhan abatooma abaana erinnya Ramadhan balina ensobi oyinza okuba toyina nsobi naye oyinza obutalituukiriza
oba olyogera oba olina kwongerezaako ate abamu kye batakola nange mwenyini namutuuma namuzaala mwezi gwa Ramadhan nengamba kanditoome Mungu alina amannya ge agamu ge mumanyiiko 99 ge babawandiikira alina Allah Ar-Rahman naye ossaako akagambo Abdu Abdullah Abdurrahman Abdul Jabbar nti tosobola kumuyita linnya lino plain lya Mungu mannya ga Mungu kivula bakatonda tabaraka wa taala bwe yali ayogera mu Qur'an mu suratul Bakara era teyakwesa Ramadhani yassako akagambo omwezi shaharu kati abaana tulina bagattirako ki abatuuma Ramadhan buli omu kyaba yagadde kyoba oyagadde kati bwobanga tosobola bukwakulizo bwalulireke oba ofune ekintu kyoyongerako kubanga linnya lya Mungu tabaraka wa taala jalla jalala azini anti Ramadhan Latif kisoboka kisoboka naye abantu ebintu ebimu tutera okubagamba nti waliwo ebintu byemutasobola ntera okuwa ekyokulabirako nga nvudde newa Katonda byakunsi gobadde okimanye nti tokkirizibwa nakubbula mwana wo linnya lya maama oba lya taatawo babayita bamuzeeyi ekyo kyombadde kubanga oba togenda kukuuma kitiibwa omwana buli womubbulamu erinnya lya maama kitegeeza tokkirizibwa namuboggolera nga bafuuse maama olina omuhandulinga nga bw'ohandulinga maama wo hata wange nange bwe yantwala nga tebanzibbula era kibula nti bakadde baffe bwe babbulanga amannya g'abamuzeeyi era bamuyita muzeeyi ewaka wadde wa myaka 2 so nga ye tebamugambako olina omumukwata mu nkwata y'ekitiibwa ekigedde kati n'ebintu bya Katonda bwe bityo oba oli awo obutamanya n'ogamba nti nyiza obutasobola linnya lino kandyerekereze oba lituume ng'omanyi nti ogenda kutwala oba okukola obukwakulizo bwalyo bw'oba tobisobola biveeko erinnya lyerekereze kale seeka tudde ku mulamwa obadde otandiseeko mu bigambo nabbi bye yasoma nga ayingidde ekisiibo ebyawandiikibwa bitugamba nti khutuba eno yagisoma mu Lwokutaano olwasooka mu mwezi ogwa Ramadhan lwe lwabadde olwajjo naye olwaleero byenjagala tugabaneko n'abatulaba nti nabbi ebigambo bino yabikugamba ng'ayagala otambule nabyo ebbanga lyonna kubanga nti obadde wano nga si kisiibo obadde oyina empisa embi obadde mukodo kati okakasizza nti obukodo nabukoze eki nabwokyezza kakati twagala tulabe nti towa kisiibo era kyobulaba mu bigambo bya nabbi yagamba nti sayaatu zamanun ala ummati abantu bagenda kujja oluvannyuma lwange naye la ya'rifuuna la ya'budu llah tebagenda kusinza Katonda illa shahru Ramadhan okujjako bagenda kusinza Katonda mu mwezi gwa Ramadhan omanyi kyekitegeeza kiraga nti gwe Katonda bw'abeerawo sizoni omwezi gumu abeerawo ennaku 3 gokka ewasigadde taliiyo ate obeera mushiriku omuntu bw'atyo mu busiraamu tukulamula nti oli mushiriku omuntu abeera ku Katonda kakasa nti ekiseera kyonna Katonda abandaba nga bwe weeyisa mu Ramadhan katolaba ensi yonna yateredde kitegeeza nti abasinga okukola emize emibi be basiraamu ye message gye baba bawa lwaki ekisiibo kitereeza abantu nti olino bw'omulinnyako katalina kyakkola kati Allah bw'atyo bwe yali akwagala ebigambo bino nabbi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yabikubiriza abaaliwo n'abalijja mpaka Allah lwalikomekkereza ensi eno nga ebigambo bino bye yatugamba mu mwezi gw'ekisiibo bye yayagala tutambulireko ebbanga lyonna naam njaga tutandikire wano olw'omulamwa gwaffe mu bintu ebi yagamba basahaba n'abasiraamu abalijja yeffe yagamba nti wasaddaku ala fuqaraikum wa masakinukum ebintu biri bibiri tuyina bafukara abaavu tuyina bamasakini omwetaavu n'omunaku baawukana kituufu osegedde kakati abatalina ddala kati ye maskini masakini wabula faqir ye muntu asobola okubanga just kimujjira bujjizi n'abanga talina kaseera buseera abo nabbi yagamba mubawe abatalina basi mubaweereyo
gobadde okimanyi nti ku byobugagga Allah byakuwa kuliko omugabo gw'abano era kyobulaba nti omuntu agenda kutuuka okutandikira ddala eno mu Kabuli mpaka ku kiyama Katonda agenda kukubanja rights z'abantu nga mu bugagga kuba tewali mulungi nti gwe Katonda okuwa obugagga mu nsi eno nti gwe wali osinga obulungi mu nsi bangi abamusinza naye osanga omusajja oba omukyala nga wallahi mwononefu tava mu masabo nga mugagga n'omusanga nga buli ssaawa abamutamiivu nga mugagga nga buli kyonoono kyonna akikola tekitegeeza nti Katonda aba akwagala nnyo oba oba olina enkizo nedda ayinza obbikuwa lwa kukugezesa ekyokubiri mu ebyo byakuwadde mubeeramu emigabo gy'abanno mubeeramu emigabo gy'abantu abalala kati abantu abo gw'oganya okubayamba golooza bibyo wekka Katonda agenda kukuteerawo abantu abo walina okuyamba abagambe nti wuuyo mumubanje ebintu byammwe twabimuwa ono twabiyisiza mu ono naye bambi towamanya oba wamanya gwe n'okozesa amagezi agago kati nabbi agamba nti wataswaddaku muweere musaddakire abeetaavu n'abanaku n'agamba nti ekirala nabbi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kyenjagalamu n'agamba nti watahannanu ala aitami nnasi ekyenjagala tutambulireko olwaleero kyetugenda okutambulirako nkujjukiza nti oli ku Star TV program Save a Soul Tasso Omwoyo era nga tugenda kuba nga tuwummulamu katiri nnyo tukomewo ne Seeka ayongere okutulambulirira nga naye mukwano gwange bw'okwata akasemuko obeere nga otukubirako tubeere nga tuwayamu ku nsonga eno naye ng'omulamwa gwa leero tuli mu kusonda ku kasente tufune ku futaali tusobole okusuubulula ku baana bano abali mu bwetaavu bw'okuba nti basiiba naye nga ebisuubululwa bambi tebiriiwo ngenda kuba nga mpumulamu katini nnyo nkomawo tuba ku Star TV emunyenye y'eggwanga oyita mu kusoomoozebwa ng'obuliddewo okwogerako naye waakiri omutima gukakkane tofiira mu nju nga weebuuza n'akyogerako n'ani ng'ebizibu bikuyinze va mu banaagamba batya kubanga si ebali mu mutima gwo bw'olifa toliddamu kukyogerako era tolifuna mukisa gukyogerako wabula okuleka abaana bo nga babonaabona nkubiranga abataata mama yangabye bw'ate simanyi taata wa Kulisi nange ye taata wange ate yakabiŋŋamba tata jangu onkime yangwa tusale amagezi kati omukyala oba omwami Save a Soul Tasso Omwoyo ne Queen Mother naawe ali eyo ng'osobola okuyamba ku bantu bano tweyanzizza omutima bwe bulamu amaka ly'eggwanga Tosubwa ku Star TV. oyita mu kusoomoozebwa ng'obuliddewo okwogerako naye waakiri omutima gukakkane tofiira mu nju nga weebuuza n'akyogerako n'ani ng'ebizibu bikuyinze va mu banaagamba batya kubanga si ebali mu mutima gwo bw'olifa toliddamu kukyogerako era tolifuna mukisa gukyogerako wabula okuleka abaana bo nga babonaabona nkubiranga abataata mama yangabye bw'ate simanyi taata wa Kulisi nange ye taata wange ate yakabiŋŋamba tata jangu onkime yangwa tusale amagezi kati omukyala oba omwami Save a Soul Tasso Omwoyo ne Queen Mother naawe ali eyo ng'osobola nesimye nti okyali naffe era nga tukiri ku programu yaffe eya Save a Soul Tasso Omwoyo ng'oli nange Maisha ya Queen Mother mami w'abalungi twamuddemu nga Seeka otandise otulambululira ku tteeka eriri mu kulungi mu kuwaayo nabbi mu bigambo bye yayogera mu mwezi guno ogw'ekitiibwa bye yakubiriza abagoberezi be be yalabako naffe baataalabako mpaka ensi eno lwali gijjawo yabagamba nti mu bigambo ebirungi nti watahannanu ala aitami nnansi ekigambo tahannanu kitegeeza mukwano
omukwano guno nabbi gwe yayogera gwawukana n'emikwano gya bulijjo. Tahannanu gwe mukwano omuzadde gw'olaga omwana w'omuwere gwe wakazaala. Buli muntu yenna ali eyo alina omwana ayali azaddeko, laavu gy'olaga omwana gwe wakazaala okwata n'obugere buno n'obuteeka mu kamwa, otegedde, naye ate bw'akula oyinza obutaddamu kukikola. Kati ye tahannanu, nabbi yagamba nti abaana b'abantu mubalaga omukwano ogwo nga gw'olaga omwana wo gwe wakazaala. Abaana b'abantu teyagamba basiraamu oba si basiraamu, era yakozesa ekigambo nansi, bantu bonna. N'abagamba nabbi basahaba nti yutahannan ala aitamikum, nammwe abaana bammwe bajja bayisa bulungi. Boyisa omwana wa munno naawe enkya, oba nabono yakozesa bamulekwa naye n'abatali bamulekwa, nti yatiimu ye muntu abonaabona, kugamba alinga atayinaako babe mu nsi bantu bangi ababonaabona, naye ate era waliyo ne bamulekwa. Kugamba nabbi yali ayagala kulaga nti abaana ababonaabona, abaana b'abantu, kubanga enkyawo leero wooli enkya toliiwo. Kati gwe tunuulire abaana b'abantu abatalina buyambi, mutunuulire olowooze mu bwongo obwo nti singa nange enkyamba ndi mukabbuli nange owange bw'atyo bw'agenda okuba. Ekyo kyebuuze mu bwongo obwo. Kyekino nabbi kyeyagamba nti watahannanu ala aitami nnansi, abaana b'abantu mubalaga omukwano, amakulu mubayambe. Kyobulaba nabbi yagamba nti, yagamba muganda wayitibwa Ali n'amugamba nti ya Ali, owange Ali, man kafa yatiman fi nafaqatihi bimalihi, Allah n'asaasira omuntu yenna ali eyandaba oba atulaba, Allah n'akuwa sente, oba oli musajja oba oli mukyala, naye sente ezo ng'ozimalira mu baana abateyamba, abatalinaako buyambe, imma mulekwa nababa si mulekwa. Kubanga ffe nabbi yatugaana okuzzaayo omuntu omusabe gye bali. Era ffe mu experience gye tulina abazadde abatukaabirira abakyala ng'abasajja babazaalamu, abasajja omulembe gwe tebakyagala kuyamba baana baabwe, ng'omwana awangaala nga mulekwa, ng'omukyala tayina gye bali, ffe tubamanye. Kakati omuntu oyo singa Allah tabaraka wa taala gwakuwadde sente n'oyamba abantu abo, nabbi yagamba nti hatta yastagniya, omwana oyo ebbujja eryo ne liba nga limativu, naye nga essanyu lye lyonna nga nti sirina kyenjula, nze ajati maayi byonna alhamdulillah sijula, naye nga sigwa omuzaala, naye nga omutuusaako kyayagala mu bulamu, nga mukadde bwe yali mutuusizzaako ekintu ekyo. Nabbi yagamba nti wajabat lahu ljanna, gwe tolina kubuusabuusa ejjanayo Mungu yagikutegekera dda. Okitegedde nno munnange, ndowooza muwulidde Sheikh engeri gy'atulambuliriddemu ebintu ebyo ebifa mu kuyamba omuntu. Yamba mulekwa, omuntu n'obanga si mulekwa. Tulabye abaami bangi balese abaana ng'obuvunaanyizibwa buzze ku bamaama, naye nga bamaama tebeesobola. Kati gwe weevaawo n'oyamba omuntu oyo, Allah aba ne tafaali lyakwongerako. Era wenkubira omulanga bannange wenna ali eyo nja kusaba kugunja tekawoko ku namba z'essimu awo za Seva so Tasso Omwoyo. Ze namba za ssimu nasabye Sheikh kutandikira ku nusu 100 omuntu lwasobola okutandikirako, n'ebitaano bisobola kuba tebijja ku mobile money tebikola ki, basobola kubifuna. Nti nusu 100 oba 1,500 sendika nsobola okufuna 1,000 olwo tulugatte omuntu asobola okubaako nga alina kyafuna. Era natwala omukisa guno okwebaza ku bantu bano abamu abasindikidde bambi sente zammwe zituuse, neyanziza nnyo neyanzeege, mwami Ssenyange Wilfred, mwami ate nno nasina musiraamu. Eddiini ekigaana ekyo Sheikh bali bantu, era nabbi yakozesa abantu, teyakozesa basiraamu. Nti ddiini yagamuyamba abaana b'abantu, eryayinza okugamba nalisindisa naye munnaye basiraamu bokka bye balina okuwaayo. Buli muntu yenna alhamdulillah. Bin Afan yatusindikidde sente mukwano zatuuse. Sumini alhamdulillah. Nulu Naka Nabukalu basindise 15,000 zatuuse. Gloria yatwala nusu 10 lwatuuse. Bata nusu 10 lwatuuse. Muzei Aisha emitwalo 2 gyatuuse. Muzei Asa emitwalo 2 gyatuuse.
Enjo emitwalo 2 gyatuuse. Zino zadde zange emitwalo 5. Sula emitwalo 12 zatuuse. Salma 15 zatuuse. Hadija Chams ono senga wange omutwalo gwatuuse. Sauda omutwalo gwatuuse. Neman Uthman emitwalo 2 gyatuuse. Tweyanzege bannaffe era nga gwe wenna ali eyo ng'osobola okubanga okwasaganyiza ku bantu bano tusobole okubanga tubasuubula. She yagambye okuwaayo tekulina kubeera mu mwezi gwa Ramadhan gwokka. Kirina kuba kagendeeze nti osobola okuwaayo. Olaba omuntu nga talina, olaba omuntu ng'ali mu bwetaavu, buli w'omuwa Allah alina engeri gy'akola ki era ky'oba olaba gy'ayongera okutaasa. Nabbi bwe yagamba nti bambi abanaku abeetaavu bamulekwa omwezi guno. Era hadithi ya nabbi watu yagamba nti law ya'lamu al-abdu singa omuddu yali amanyi ma fi Ramadhan ekiri mu mwezi gwa Ramadhan ebirungi byagwo n'obugulumivu bwagwo, yagamba nti lawadda ayakuna Ramadhana sana, omuntu yali yegombye ekisiibo kino kibeere kya mwaka mulamba. Kati abantu ng'abo bwe batyo ab'okuyambibwa, ye wallahi yali yegombye ekisiibo kibeere kya mwaka mulamba. Obuyambi buno busigale nga bumukola ki bumutuukako, kubanga abantu babonaabona. Naye kati essaawa zino olwaliro ffe tulaba abantu basula ku street, nolaba oli n'akaana ke mukyala, wallahi kwegamba onootafuna kisamuli. Naye bambi nabo baaliko oba oli bajjajjaabe baaliko abantu abagagga mu nsi muno. Kyova olaba nti nabbi kye yakugamba nti tomanyi kijja nkya, yamba abaana b'abantu naawe enkya bajja kukuyambira abaki ababo. Ekyo nabbi yakikubiriza nnyo kuba tomanyi bijja nkya. Naye ffe omulembe gw'olwaliro twerowoozaako ffe olw'okuba okyali mulamu, neerowooza kubanga ekintu ky'okola olwaliro Katonda alina gy'ajja okukikusasulira, either ng'oli mulamu either ng'ofudde. So ekyo buli omu kimuyingirenga mu bwongo. Kyenva bula abakadde baffe abatusooka baakolanga ebintu nga bayamba abantu n'abaana. Oli n'akwata n'aweerera abaana ku kyalo n'agamba nti tomanya nange baliweerera abange. Oba oli awo abamu n'emikisa gye muyina mwe temumanyi, gwe weyita bweyisi wa mukisa. Tiffe famire yaffe yaki ate muli balondemu nti muli babbeeyi nnyo mu maaso ga Katonda. Oba oli awo bakadde bo kati basooka okukikola bakisiga, kati bakisiga gw'oli mukungula nga tomanyi kubanga bayamba. So nawe Allah tabarak wa taala bwe yakwagala, ne nabbi kyagambye nti man kafa yatiman fi nafaqatihi, singa Allah akuwa ensawo yo ne mubeeramu akantu ng'oli mugagga ng'olina ku busobozi, sina bugagga buli obuyitiridde kuba mulimu n'abagagga nga tebasobola kuyamba, naye n'ogamba nti kwena kankwateko omutwalo nange oleete niyo ogambe nti ayi Allah, buli woowaayo ogambanga ebigambo bino nti ayi Allah nange olindeetera abantu abanfaanana bakole ekyo nange kyenkoze, bakikolere nze n'abaana bange n'abazzukulu. Gwe olwaliro omukisa gw'olina gwe gy'oyita nti ekika kyaffe kirina emikisa, waliwo abaasiga ebyo ate nabo bayogera ebigambo bino bye njogedde nti ayi Allah bino tubikola. Bw'okimanyi ffe nyina omuzeeyi gwe nawulirako mu kyalo n'agamba nti waliwo mukwano gwe yamuwa acres 2 bwereere. Essaawa zino ani azikuwonedde small bampaako, naye Mukama yakireeta nga mukwano gwe nga wa famire nga simumanyi. Ekyo kyajja kitya? Ekyo kirungi mu kuwaayo nti waliwo omuntu eyankolera ekintu naye akikola yali waliwo mu famire yankolera ekintu yambeererawo nnyo, naye mu mutima gwange. Hello? Hello. Yes, Nyabo. Hello? Hello. Wanje Nyabo. Assalamualaikum warahmatullahi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello. Nkuwulira Nyabo. Osibye Nyabo. Bulungi Nyabo, osibye oteyo Nyabo. Nze Kawusara. Ye Kawusara Nyabo. Kati mbadde njagala kubuuza Feesa nti omukyala w'aba ayonsa ng'omwana nga wa mwaka gumu akkirizibwa okufiirwa oba nedda?
Seeka. Mbadde nsaba olwokuba tuli ku topiki endala ebibuuzo ebyo babiwandiika inshaallah ndowooza tunabifunira puroguramu endala bwento bwendowooza njagala nnyo kamuyisizeewo ekizibu kireme mugaanirako osanga kyangu nyo soke tukimuddiremuko ekyo naye enkola yange olumu njagala nnyo ogobera protocol anyway omukyala yenna ayonsa bakkirizibwa okubeera nga balya bwe gaba nga singa aba asiibye nti asobola okubulwa amata oba omwana asobola okufuna obuzibu omukyalo yakkirizibwa abeere ng'alya omwana ono kyekikulu okusinga ekisiibo. Mukyala Kawusala oli wa ddembe okulya bebi asobole okufuna kyalya wabula abaddamu okuba shehi nga wagambye tutambulire ku mulamwa gutuliko ogw'okuwaayo mu kisiibo n'amakulu agakirimu kyonna kyoyagala okubuuza otegeera nga nagwe nabuuza nti natali musiraamu asobola okuwaayo byebibuuzo twagabiire nga biri mu layini y'emu. Sheikh ekiru gye kiri mu kuwaayo mbadde ekyakugamba nze ndagaba ettaka linaso okugula mu bulamu bwange nga mpula kyensobola omuwa sikirina naye nenga kino kyennina bagamba eddiini yaffe egamba ogabanga nnyo kibuulira nawe kyokola ki kyoyagala naye naligaba naye omwezi gwali gwa Desemba naye tuba tutuuka mwezi gw'omukaaga omwaka ogwaddako nga nfunyeewo obusente ngamba kangende nfuna akataka akalala omukyala gwe ndagenda okugulako ettaka simanyi nsima gye yansiima simanyi byajja bitya liri nalisasula kati nalizzaayo balansi we kuba ndagula ne sitamalayo nzaayo balansi we omukyala nagamba mwana gwe nakusiimye nakwagadde nabaana banjagala babeere baana bute balina basiraamu bayidayo basiraamu era busiraamusi alhamdulillah nagamba naye ndengeri gye nkwagalamu sigitegeera ki tutuuka ngangamba kati wano olaba wabadde waguze wano kakati balansi yamutwala nagamba waliwo nakuwaddewo nanyongera 10 ku 10 mashaallah notuko ne lunneeyiwa nagamba nkuwaddewo ate sikuwa ndagaano yankuwaddewo ngenda kuwa endagaano ya obuzitekeko obukadde bumeka otumaliriza nabanaye nawe tabasayinga nete yabagamba nako ti omukyalo ndo muwaddewo yamaga tubagamba nze nkuguzizza mashaallah so wogaba Allah ine engeri gyayisizaamu nakuwa nagaba kitono naye tekyennafunamu kyalina kinene singa kinnafu simulyaza amaanya nti abaleeyi abatulaba bino byonna bye mukola bye tubagamba abaana bammwe bye bagenda okubisasulira bagenda kufunamu bo bennyini nti era kino olwaira abantu kye bakola nti wangi hello 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 mpozi okuyamba okujjako omuntu ennaku Katonda naye agikujjako ekyo Katonda yakyeyama era nti abaana ngaabo nga bwogambye kuba naffe tubeera nnyo mu masomero nosanga nga essomero baitha we n'ag'abasiraamu agamu omulimu abasiraamu amasomero agamu ng'era gaabamulekwa n'abo abatalina buyambi era nga nabo embeera si nnungi naye kyonna kyekiri abantu bonna ffe eddiini y'obusiraamu oba n'amadiini gonna gatunuulira kiri eky'obuntu naye nabbi yagamba nti man masaha yadahu ala ra'si yatiman tarahuman omuntu yenna singa okusangula n'osangula ennaku yamulekwa oba omwana kateeyamba atalina buyambi yagamba nti n'ekisa n'owulira muli ennaku ng'ekutte n'ogamba nti singa abadde wange ekyo abantu abatulaba mukiteekenga mu bwongo bwammwe nze wange ntera okutunulira abaana bange olwaleero ntunulira ebigwa mu nsi nendaba abaana b'abantu ne ŋŋamba singa abadde wange. Hello? Hello? kirabika networka. So nabbi n'agamba nti a'ataahu Allahu azza wa jalla bikulli sha'rati nuura yawma alqiyama, buli luviiri lwo lw'oyina ku lunaku lw'enkomerero lugenda kufuuka kitangaala. Hello? 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 Wanji mukwano nkuwulira? Yabaladula. Oli ku nnamba nkyamu mukwano. Tugende mu maaso sheyi. So
N'olwekyo nti olwaleero tutandikidde mu kisiibo nti omuntu okuyamba tusobola okutandikira ku futaali olw'okuba nti oli mukola mu kwokya oba obadde mukodo oba obadde muki oba obadde muki so tukakasa nti n'oluvannyuma lw'ekisiibo ogenda kuba omaze okutukula omaze okweyoza kitegeeza nti obadde mu training eno egenda kukukolako osigale nga bw'obadde nti mbadde mugabe mu kisiibo mbadde nsaddaaka nnyo mbadde neeyisa bulungi mbadde nnyina ekisa nga bw'obadde bweyisa mu kisiibo olwaleero bwe weeyisa Mungu tabaraka wa taala bw'atyo bw'akwagala nti tuyambe abaana b'abantu naffe bajja tuyambira abaffe ekyo nabbi sallallahu alaihi wa alihi wasallama bw'atyo bwekyeyama n'agamba nti khairu golaba yawa n'ekyokulabirako n'agamba nti okumanya mulekwa kintu kikulu. Hello. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalam. Hello. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akati bange mwe bali kutubweleza. Kale sebo. Wanyi sebo? Erinnya n'eddoboozi Haji Sulaiman Kimbo w'ekigo gwawa Bongolongi. Yes sebo Haji Sulaiman. Bannaffe mwebale ddala omulimu gumukolamu. Amin. Mwebale okukuddiza abaddu baweeyo kuyamba bannaffe babeetaavu ewakiiwa n'abasiizi. Yes sebo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam Hajati Mai okumanya Allah ekintu okuyamba abaana bamulekwa n'abo abateesobola kintu kinene. Nabbi yatuuka ne ku extend n'agamba nti khairu baitin min almuslimin, ennyumba ekyasinze okuba nga nnungi oba amaka agakyasinze okuba nga malungi mu maaso ga Allah ye nnyumba baitun fihi yatimun. Hello. Kyayika essimu eno yafunyamu obuzibu. Hello. Mukwano gwange omulabi ali eyo programu yaffe eno wenna ngwena kyosobola okuyamba teka ku namba z'essimu z'olabaawo tusobole okuba nga tusobola abaana bano. Essimu ya studio erabika network ekyankalanyeemu abantu sebafuna bulungi ne wenna yena kyoyina alhamdulillah tetugana ssente yonna n'owoyinako nnusu lusanvu kasatu banga lusobola okujja ennamba kweziriza MTN kweri n'ennamba ya Airtel kweri tulabe engeri tugenda okuba nga tuyambamu abaana bano. Naam, mbadde nkyagamba abatulaba nti okumanya Allah ebintu ebimu tuyinza obitwala simple olw'okuba nti si ddala lyaffe okubitegeera naye okulaga obuzito bw'ekintu Katonda okulaga nti muleku ono oba n'abaana abatalina buyambi kubanga era bonna bafaanagana. Yagamba nti kyali badde nga buli muntu yenna yeesobola mu nnyumba yo oyinamu omwana gw'olabirira. Yagamba nti eyo ennyumba ebeera ne baraka. Nabbi yagamba nti yuhsanu ilaihi, ennyumba eyo Mungu asobola ogiwa ebirungi naye anakisobola. Naye singa n'agamba nti washarru bait min almuslimin baitun fihi yatimun yusaau alaihi. N'olwekyo Katonda aliwa gwasinga okwagala yoyo n'oleeta omwana w'abantu n'omulabirira n'omuyisanga owuwo yennyini anasobola okutuuka ku ddaala eryo. Kyenabagambye nti mu khutuba nabbi gye yasoma mu mwezi gwa Ramadhan yagamba nti abaana b'abantu tubalage omukwano nga tulaga abaana baffe. Kati ekyo kidda ku bakyala kubafe abasajja tuyinza obutaba na feeling eyo naye buli mukyala atulaba gwe yali azaddeko sooka okubimu akafaananyi nti omwana ono nga wakamuzala laavu ki eyo gy'oyina gy'ali
ye laavu yennyini Katonda gye yagamba olaga abaana b'abantu ani asobola okukikola ekyo bagezaako abamu bamange yakikola ffe okulanga n'abaana nga tumanyi bamaffe si yabazaala by the way twalwawo nga tukulidde nno naddala so obutawaayo Katonda era lumu nabbi bwe yagenda mu Isra wal Mi'raj mu ggulu mumanyi olugendo olwo yadda n'agamba omu ku basahaba be n'amugamba nti ra'aytu ala babil janna nyina omulyango gw'ejjana gwendabye naye agamba nti maktuban nga bawandiiseeko ng'ejjana yennyini egamba ejjana negamba nti muharramatun nze teri agenda kunnyingira amakulu kiri haram it's forbidden eri yagamba nti ala kulli bakhirin buli mukodo tagenda kunnyingira taliyo ebibyo wabyesigaliza era ntera okugamba abantu abamu ne mbagamba nti agentera okwogera eyo mu mikolo ne mbabuuza nti bye mutereka mubitwalawa toyagala bigaba kuba ne nabbi yennyini yagamba nti n'obugagga obulimu baraka oba bulimu emikisa Katonda obugagga bwasinga okwagala nti gundi mugagga alina kasente yagamba nti ne ssente ezirimu emikisa ze ssente zojjayo n'owaako ssente eyawamu nga gwe gikuumira awo teyinaki baraka so bino byonna byonna byokola abantu bo tebamanyi nti bino bye tubagamba okuwaayo fayina era olina kuwaayo okitegedde n'oba tobiwaddeeyo obitwalawa seeka omuntu wano waaba awaayo sente zino ng'agenda ozisindika oba okuziwa oba zikwadde mu kashi oba zisindise alina ebigambo byayogererako of course osabirako olaba ne Quran yennyini egamba nti n'oyo gwaziwadde enkesi singa bazirese direct era waliwo edduwa esomebwa omuntu oyo aya eri mu suratu Tawba Allah yagamba nabbi nti khudh min amwalihim sadaqatan jja mu maali yaabwe emaali tekitegeeza sente zokka oli asobola okuwaayo ennyumba nakirabako ebweru eyo nga tukyasoma nti mulimu abasajja abasiraamu abantu balamu nga Allah bw'aba amuwadde ebizimbe oba apartments ajjako omugabo n'agamba nti zino rooms 2 oba rooms 3 nziwadde abaana bamulekwa ekyo nno kizibu wano oba oli awo bayinza okuba gye bali naye bali balina emitima emisaasizi bamanyi nti bino byakunsi ate bategekera abaana abalijja mu maaso kakati baba batono nnyo abamanyi ekyo kubanga omuntu buli omu tayagala kwejja kayagala kwekuŋŋanyizaako buli ne byatagenda kutwala ntera okuwa ekyokulabirako ne mbagamba nti ffe ababeera mu mikolo egya bulijjo egy'ebidaala mulimu abantu bambi nga enfuna yaabwe si nnungi najja n'akaveera mu nsawo n'apakiramu omuceere n'agutwalirako abaki ab'ewaka naye sisuubira nti omuntu asobola okugenda mu Serena oba Sheraton n'okwata akaveera n'oweeteka emmere kisoboka kakati ekyo ekya Sheraton kirasi yeyegendayo kati ebintu bya Mungu teri kwetikka byonna kugamba bikuŋŋaanye era Mungu agenda kukubuuza ng'ofudde nti wataraktum ma khawwalnakum byobadde toyagala kutoolako nga tolina kyozze nakyo byonna ne banaakuwaana nti ekyo ekizimbe kike nakiri kike kakasa nti tolina kyogenda kukola ki tolina kyogenda kugenda nakyo wa Mungu teri kwetikka ffe batuziika mu ssanda 3 ne banaakuteeka mu mbugo 2 era buli olubugo lwa siringisa emitwalo 3 nawulidde bazongeza za mitwalo 5 kyonna kikiri naye ekisinga obulungi gwe weetegekere kibolaba nabbi yagamba ate nga kino kyokuwaayo kyekimu kubi anti kakati gwe okolera jjana ekisooka ekyokubiri laba Mungu wakuwa ebibiri ejjana ogenda gifuna kyokka nabano boolese abavudde ku migongo gwo mpaka Allah lwalijjawo ensi eno basobola okufuna emikisa nga batambulirako ebyo byewakola ggwe kituufu omulabi wange omulungi ndowooza ebigambo bya Sheikh obiwulira tusigazaayo eddakiika ntono nnyo ndoza eddakiika ziringa nga 15 tubeere nga tumaliza puroguramu eyo wabula gwe abuliddwa omukisa munansonyiwa essimu etaataaganyeemu netugamba katugisaleko tubeere nga tukwata amasimu lwa netiwaaka wabula
osobola okubanga oweereza ku nnamba z'essimu ezo obudde bwonna paka ekisiibo wekinagwako. Oyinza okubanga olabidde programu eno nga tolinaawo obanga mobile money kakuli wala oli mu kusuubuluka wena byokola obanga wooli butuufu tolinaako essimu oluwaddembe okubanga ogitereka n'obanga osobola okuteekako oba gwalina kyolina kyonna nga kisobola okuweebwayo abaana okumazzi ga kunywa sukaali ngano kyonna Qur'ani byonna tubyaniriza netuba nga tusobola okubanga tuyamba abaana bano basobole nabo okweyagalira mu mwezi guno ogwa Ramadhan. Gwabina mpunyo osobola okugamba Queen Mothers esobola kusangawa mukwano ojja ku UBC Star TV kweri bajja kubanga bakulaga ofisi yange wendi mukwano nja kubanga nsobola okubanga ebintu ebyo mbifuna era bituuke bulungi nnyo. Empeera nga wezze mbagamba ku platform zange endala sinze nina empeera y'omukwano ngenda kwebaza era nga wenneebaza n'ebigambo Sheikh byagambye awadde byolina okwogererako abadde akyatulambulira nange byennina okuddamu kwebyo bye ngenda okwongera okuyiga kwabo bana bampadde empeera ezo Allah yalina empeera esingayo bwe waayo ku lwoyo omuntu oba ku lulwo nekyoyagala Allah akumalire oba owaayo ssente zo ng'ozisindika mukwano byogerereko mpaddeyo ssente zino olwa kino nanga azifunye ngenda kubaako n'ebigambo byensaba era nebaze Allah ku lwekyo kyobeera okoze mukwano empeera Allah fenna yasinga okubanga agimanyi Sheikh omuntu ayogere kyeri yasobola oziweereza n'agamba magambye yogerako byoyagala nsindikira ku limaza ssente zino zimusindikidde gunyono yanyiza dda yali yantamantama dda naye kaakati njagala Allah mumpolere ebintu ebirungi osabirako birungi bw'oba oyagala birungi Katonda musabe kirungi tosabirako bintu bibi era nga bwe mbaga nti Katonda yali yalagira nnabbi nti bajjeeko sadaka zaabwe watutahirukum era obatukuze nazo n'eki yasembe yagamba nti waswalli beera ng'obasabira nti omuntu tawaayo buwe wabula bwakuwa bwate ate naawe omusabire Katonda tabaraka wa taala asobole okubeera ng'amwongera ekyokubiri n'ebyo byennyini ye yamanyi bye yeetaaga ku Allah tabaraka wa taala ate Mungu subhanahu wa taala ebintu ebyo abimumalire kakati g'olaba osibula muntu mukulu nti nabbi yagamba nti man fattara minkum swaiman mu'minan omuntu asiibulula omusiibi yagamba mu mwezi guno ogwa Ramadhan yagamba nti kaana lahu bidhalika inda Allahi itqun nasmatin obanga atadde omuddu mu baana ba nabbi Ismail alayhi salatu wassalam namugamba nti wa maghfiratun lima mada min dhunubihi omuntu bw'osibula omusibula ne bweba ntendemu bwete Katonda akusangulako ebyonono byonna byewakulembeza okukola just musiibi omu kati ate bw'aba mwana muto banaye mwebale messages those so nolwekyo nti okusiibulula okuyamba ye ibaada ekyasinze mu ibaada zonna nze era bwe nsomesa abantu tera bagamba nti teri mulimu gwenkola nze nenguulira nti ngukoze nga munywevu oba negumpa essanyu nga kuyamba abantu abanaku abantu abeetaavu nga bamulekwa b'abantu owekitiibwa Allah tabaraka wa taala nange nkya naawe ndaba abaana b'essaawa yonna naawe ojja baleka kuba togenda kubeera ku nsi naye nsaba okutwala omukisa guno okwebaza ku bantu bano kuba bayizoza sente zituba zigenze wakyamu Mwami Moses Kalisa tweyanza nnyo tweyanzeege sente zo zituuse Mwami Sula Chimbowa tweyanza nnyo tweyanzeege sente zituuse Mwami Salima na mukyala Salima Chimbowa ndoza yakubye wali Bombo Road wadde omujjukira Haji sente zituuse mukyala Salima Namugosa sente zituuse Hussein Kayongo sente zituuse alhamdulillah wamuje Allah abaddizeewo message nyingi abamu programu eno mukwano wobanga ogimisinze ojja kubanga ogiraba ku YouTube channel otekamu Queen Mother Productions Yugi ngenda kuwanga programu eno ongiteekayo ne programu zendala n'ebirabye ngenda okubanga ntambulizaako ku lw'omulamwa gwaffe guno ne ku Save a Soul program Taasa Omwoyo ku YouTube nayo kweri mukwano nja kubanga era nnyongera okubeebaza muli abantu bangi
message zigira kugumu alhamdulillah mwebale kudduukirira mulanga guno mwami Henry muyonje mukwano zituuse toyenza nnyo tweyanzeege njakola list bulungi nnyo nja kubeebaza naye nga mwenna we mujje nsaba Allah abaddizewo Sheikh nsaba banneebalizeeko naba bakyasindika okumanya Katonda yakola ekintu kugaba nakisukkulumya eri omusiraamu n'atali musiraamu kubanga ekintu ky'okugaba buba buntu just mutima yagamba nti shabbun sakhiyun murhaqun fi dhunubi omuvubuka nabwaba mwononefu afaanana atya tugambe nti omuvubuka muki mwononefu ebbanga lyamalanga mugabe yagamba nti ahabbu ila Allah min sheikh abidun ayagalwa Katonda n'okusinga ono omusajja omukulu atagabanga mukodo naye ng'akola ibada ze amakulu ng'asinza Allah wakitegerekese bulungi kati Katonda yakola ekigambo kugaba n'okuyamba liri ddaala gulaba Katonda aga nti at least naliyagalako omuvubuka ebbanga lyamalanga ayamba ebitonde byange okusinga ono asiiba mu muzikiti naye ng'aleka bamulekwa ne babonaabona aleka abaana b'abantu ne babonaabona Mungu agamba nti njagalako at least ono so bannange tubeebaza mwenna abatulaba abatugoberedde mu programu eno tubasabira Katonda tabarak wa taala nammwe buli muntu yenna ayina kyakoze ate era ng'era tubasaba nti mugende mu maaso kubanga ensi tekoma tusaba Allah nammwe abawa abantu abali bakolera ebintu bino n'abaana bammwe n'abazzukulu ate we mujje tusaba Allah tabarak wa taala akubiseemu we mujje tazzaawo kyemujje waa kubanga omuntu wakuwa ebiri ate oyagala Mungu amuddiza ebiri ekyo Mungu takikola ye Mungu agamba nti yudhaafu nkubisaamu so bw'oba ojjeewo ebiri Allah akuwemu miliyoni nezisingawo ate osobola okuyamba so n'olwekyo tubasabira mwenna Mungu tabarak wa taala abawe emitima emirungi bwe gityo nti ekisiibo ne bwe kiba kiwedde tukimanye nti kati imaani ziri waggulu mugende n'omutima ogwo muyambe abaana b'abantu nammwe bajja bayambira abammwe insha Allahu tabarak wa taala nammwe Mungu ajja baleetera abalungi kuba nabano be muyamba obuulyawo ne bakadde baabwe nabo baali balungi obuulyawo kati nammwe Allah aleeta mmwe n'agamba nti nammwe muyambe abaana b'abantu bw'atyo Allah bw'atambuza ensi ye nti nammwe Mungu ajja baleetera abantu abalungi amina tuyanza nnyo tuyanzeeke Sheikh asobodde otusabira oba otwongera otugereza ku bigambo ebyo okula sente zemuwadde mukyala Irene sente zo zituuse mwami Franka sente zo zituuse mwami Henry toyanza nnyo tweyanzeeke Lukayi ya Nagirinya toyanza nnyo tweyanzeeke mutanjiri nizo kubanga njogedde bubi onansonyiwa mukwano mutanjizi javiira toyanza nnyo tweyanzeege bamukwano mwebale nnyo mwebalire ddala we mujje Allah abaddizeewo abamalire ebyo byonna bye mwetaaga naawe abadde ayina era akyalina essuubi ery'okuwaayo essemu ezo ziri nzigule paka nga Ramadan ewedde wadde Sheikh agambye tetukoma mu Ramadan tusigale okubanga tukyawa abantu bano nzikiriza nti ngenda kubanga nkikola buli mwaka naye ngenda kukikolera nnyo mu masomero ago agatali g'abasiraamu abaana bano balekebwa nnyo emabega ebiseera ebisinga amasomero ago agalimu abaana basiraamu naye nga bo tebalinawo nteekateeka nnuŋŋamu gye baba nti abaana abo babafaako ne beefaako bokka oba gwe ng'omuzadde noba ng'ogamba omwana wo munnange siwolukira ku kino ngenda kubanga nkoma olunaku olwaleero programu yaffe Save Us Otaasa Omwoyo oba Sheikh tubaweyo wiiki ejja Friday ejja inshallah mukkiriza ne wiiki ejja tugikole live inshallah tujja kudda tulabe nti tumaliriza ekintu kino naye nga emujje Allah abaddizeewo ngenda kwebaza beekozi nabo olunaku olwaleero ngaera ngenda kwebaza omwana omugabi Nsamba abadde ku kamera weebale nnyo weebalire ddala mukwano Mowa ya Miro yabadde producer wange era nga yakyusa kamera mu studio essimu zimutaataaganyizaamu ne mwebale nnyo mwebalira temunyiiga neetonze ku lulwe essimu ne tuzisalako n'abali mu control room mwenna nti mwebale nnyo mwebalire ddala abasiraamu mwenna mbaagaliza ekisiibo ekirungi sigadde ndi Maishara mu Queen Mother mami w'abalungi mubeere bulungi mbaagala nnyo
omutima gukakkane. Tofiira mu nju nga weebuuza n'akyogerako n'ani ng'ebizibu bikuyinze. Va mu banaagamba batya kubanga si ebali mu mutima gwo. Bw'olifa toliddamu kukyogerako era tolifuna mukisa gukyogerako wabula okuleka abaana bo nga babonaabona. Nkubiranga abataata mama yangabye bw'ate simanyi taata wa kulisi nange taata wange ate yakabiŋŋamba tata jangu onkime. Yanguwa tusale amagezi kati omukyala oba omwami Save a Soul taasa omwoyo ne Queen Mother. Naawe ali eyo ng'osobola okuyamba ku bantu bano tweyanzizza. Omutima bwe bulamu, amaka ly'eggwanga. UBC Radio 98 FM. Marudus UBC Radio. Maru UBC Radio programs Miss Sunday. Radio where UBC. Apoyo. Your programs are so informative. I love them so much. Your music rocks me. Nyumirwa nnyo kuwuliriza UBC Radio kubanga abantu bayo bakola ekiriyo. You are listening to UBC Radio. UBC Radio, inspiring Uganda. Mukwambala mukunyuma byonna kiba kimu. Wardrobe Extra misono amanya MC John Paul Fashion MC. Leero mwebuuza nkuba kije tuzze naye empya. Nyongera soko okubuuzako gwe omulabi wiki ekutambulidde etya oli otya bali batya. Show eyakabi ey'amaanyi bwe kituuka mu fashion industry emisono. Leero tuli wani tulesaani tuzze kwogera kuki byonna beerako ku Wardrobe Extra. Gamba munagambe munne MC John Paul kwali timu nene ate tulese ekyenjawulo. Kaviiri kyakasinga ottambula oba kaviiri kyakaliko emabega oba kaviiri kyakagenda obaako omulembe guno n'ogulijja omanye ebintu byekyusa. Oyinza obeera wano naye nga akaviiri akaliko kati kaliwo mu myaka gy'edda. Byonna mu Wardrobe Extra tulako tulindirire tulina abagenyi bangi.